بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد munzikirize abatulaba mwenna okutandika ebigambo byaffe nga tutendereza omulezi waffe Allah jalla jalaaluhu, kubanga ekituufu yasaanidde okutenderezebwa mu butuufu obw'okutenderezebwa. wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Oweekitiibwa Allah yatunnyonnyola nti wa in min shay'in, gwenno ali ku gy'otulabira eyo, teri kintu kyonna ky'omanyi mu dduniya muno, imma kibisi oba kikalu, illa yusabbihu bihamdihi, okulekanga kitendereza ku mukama waakyo Allah, walakin wabula ekyenjawulo ekibiriko nti la tafqahuna tasbihahum, abange temuyinza kutegeera ntendereza gye bitenderezaamu Allah tabaraka wa taala. Ne bakityo owooluganda sijja kunnyonnyola nnyo lwaki tusaanidde okumutendereza ennyo Allah. Ezimu ku nsonga nga nkulu nti okubeerawo kwo ggwe ye, era singa teyali ye, singa toliiwo, kwali kusalawo kwe Allah, kwali kwagala kwe Allah okubeera kwo mu nsi. Byoli byonna kubadde kwagala kwe, by'otuuseko byonna kubadde kwagala kwe, bye weetaaga byonna yakyabirina omulezi wa Allah tabaraka wa taala. Nabwe kityo mbalamira neeramira ebbanga lyonna okumutenderezanga, okumusuutanga, okumwogerangako Allah subhanahu wa taala. Ekyokubiri, siyinza kukola byenkola byonna nga sisaalidde ku wekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nzaani nga n'owekitiibwa Allah yeekakasaako n'agamba nti inna Allaha, abange mukimanye mazima ddala Allah wa malaikatahu, ne bamalayika be, yusalluna ala nabi, basaalira ku wekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Fasalatullah ala nabiyihi, okusaala kwa Allah kututegeezaamu wano eri omubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, dhikiru ismahu fi lmalai al-a'la. Obwekitiibwa Allah ayogera ku nabbi we okugamba mbamalayika be ab'ebbeeyi ab'ebitiibwa. Amma fasalatu lmalaika, okusaala kw'abamalayika wano Allah kwategeezaamu babeera bize mu kusaba Allah abeere nga asonyiwa, abeere nga asaasira obwekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Obwekitiibwa Allah n'atulagira nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe bakkiriza mmwe, sallu alayhi wasallimu taslima, nammwe mukole kyekimu mubeere bayitirivu b'okusaalira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Oyo nno tumusaalira olw'ensonga empitirivu era eziwerako, kubanga ye nannyini kusomesa ddiini eno, kubanga obwekitiibwa Allah subhana gwe yatuma naye tukakasa nti ballaga risala, omubaka sallallahu alayhi wasallam yatuusa obubaka wa nasaha al umma, era abantu b'ekibiina kye n'ababuulirira. Okutya Allah nsonga nkulu bulamu bwange n'obubwo. Anaayawukana ku ekyo tanenyanga omuntu yenna okuleka ye kennyini yeenenyanga. Bangi bamwawukanyeko omulezi waffe Allah, tebitambudde mu ntambula nnungi, era bangi tukakasa nti bamwekutteko okutandikira ddala ku bannabbi be omuli Ibrahim, Yunus, Nuhu alayhi salam. We bamwekwatako obwekitiibwa Allah yabayisa
mu mayengo n'amayengo g'edduniya eno, era bangi abamujeemera obwekitiibwa Allah subhana yabalagirako bwereere, ba Firawuna, ba Hamana, ba Abu Jahali n'abalala. So nsaba Allah atuteekemu abo abamutya era abamutegeera. Allahumma amin. Abooluganda, twangalira mu dduniya eno, twangala n'ekitonde ekiyitibwa muntu. Nange kennyini abigera ndi muntu. Abantu bano bangeri bbiri. Muffe mulimu abalungi. Eriyo omuntu mbutuufu naawe gw'otunuulira n'okkiriza nti ekituufu kiri enneeyisa y'omusajja ono nnungi, omutima gw'omuntu ono mulungi. Era muffe mulimu ababi, nga lwakwesesana kweyogeza ekituufu kiri nga nammwe mukimanyi nti omuntu bw'ati ne bw'ati mubi mukyamu, kusinziira ku mbeera ze. Tayagaliza, mulogo, mussi, ayina empalana ku gundi, nga ali awo byonna by'alina, subhanallah, ng'ekituufu kiri muntu mubi. Mu abo nno ojja kusangamu ab'eŋŋanda zaffe, ojja kusangamu abeefuula nti mikwano gyaffe n'abalala. Ne bwe kityo kyenjagadde tukooneko nga ffe, kubanga abantu abasinga baleeta kino eky'abantu okubeera nti babi. Kituufu naye si bonna. Bane mu bantu mulimu abalungi. Omusomo gwange bugamba tuyige okwebaza ku bantu abatubeereddewo, tuyige okwebaza ku bantu abatukoledde obulungi. Baganda bange, hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu, omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti la yashkuru Allah, tayinza kwebaza Allah olw'obubi bwe bw'aliko nekko ly'alina ku mutima. Omuntu ono tayinza kwebaza Allah. Muntu ki? Man la yashkura nnaasi, atayina budde bujjukira ku bantu banne abamubeereddewo, abamukoledde ku birungi eby'enjawulo n'abeebaza. Mulowooza lwaki? Omuntu ono olaba ono munne gw'alabako alina akalungi kamukoledde, tamuwadde budde kumwebaza, tamuwadde budde kusiima kyamukoledde, naye ng'amulabako awangaala naye, basaala naye. Allahu akbar. Kakati omuntu ekikula ekyo kizibu nnyo okuŋŋamba nti ate ayinza okufunayo obudde ne yeebaza obwekitiibwa Allah. Baganda bange, abali eyo okutandikira ddala ku nze, buli omu Allah ayina abantu bayisirizaako okufuuka ekyo kyali. Ono mukama wange ow'esikaye kangereze ku ye n'abalala. Wallahi fenna kwegamba teri azaalibwa nga seeka, teri azaalibwa nga wattutumu, teri azaalibwa nga mumanyi, teri azaalibwa nga musawo. Ebyo byonna tutuukako bituuke olw'obuyinza bwa Allah. Kati mu mbeera eyo yonna gye tuyitamu, baganda bange, njagala obakakasa nti tulina amadaala kwe tulinnyira. Nze bw'onambuuza nti Ibrahim, wazaalibwa ng'oli mu kamera? Nedda, nange ngisanze busanze no Kampala mu disitulikiti eyammwe. Naye era mu mbeera eyo Allah ayina abantu bayisirizaako okulaba nti kakati olwaleero bw'owulira nti Ibrahimu Musa ng'osobola okumutegeera. Woofiisi eyo gy'olimu nkakasa bukakasa waliwo abantu Allah bayisirizaamu okugituukamu ggwe. Okubeera kwaffe mu dduniya kuno Allah ayina abantu bayisirizaako okubeera nga kwe tuli. Ne bwe kityo bannange, tujjukire nnyo era tusiime nnyo abantu baffe abatubeereddewo. Ngenda mwoyo ku bantu ba bika bisatu. Bano bo tobeerabiranga obulamu bwo bwonna. Era bw'obeerangako ne ka airtime ku ssimu obakubiranga ku ssimu nobabuuzaako. Bw'obeerangayo n'2,000 ng'osobola ozimutwaliranga. Abantu bano basatu tobeerabiranga. Beebaze nnyo, basiime nnyo. Kategori y'abantu esooka omanyi twerabira nnyo nga nange mwendi.
Allah yatonda omuntu nga yeerabira nnyo ekisusse. Omuntu asooka oba ekika ky'abantu ekisooka mwatu ky'olina okufaako ennyo alwalidain be bazadde abaakeera ku nkya ne bakuzaala. Baganda bange tukoze bubi nnyo okwerabira abazadde abo. Wallahi abazadde abo bakola kyamaanyi nnyo okufuuka ekyo ky'olina ng'ekyendi. Era singa Allah teyayisiza mu bo, mwana wattu osanga toliiwo. Allahu akbar. Ne mu mbeera yonna gye baatuyisaamu, olwaleero omuzadde akuba essimu n'otakwata. Olwaleero omusajja afuna obuvumu obukubira maama we n'amuyombesa. Mama nze nange nzogenda ontama. Buli kadde n'onkubira essimu. Baganda bange, gwe weerabiddwa omumanyi. Waluzzeekaawo n'ofumiitiriza ku bbeeyi n'obukulu bw'abakadde abo oba tokikolangako. Ani yali akumanyi ggwe? Ani yali akumanyi? Nze muntegedde enkuzi. Naawe abakulabye bakulabye ng'okuzi. Basheekhe bonna be tulaba tebaazaalibwa nga bali bato. Allah yayisiza mu bazadde ne bazaalibwa ne babakuza. Kyova olaba olw'enkizo yaabwe n'ebbeeyi yaabwe Oweekitiibwa Allah yagamba nti waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Yakisalawo dda Allah nti teri ateekeddwa kusinzibwa mu butuufu oba okusinzibwa okuggyako ye. Kyeyazzaako Allah n'agamba nti wabil walidaini ihsaana. We mummaliriza nze Allah okuntongoza kye mba muzzaako muzzeeko okujjukira abazadde n'okubafaako mu mbeera esinga okuba nti nnungi. Baganda bange, kantandikire ku taata. Oyo taata gw'ozannyirako yatwala obuvunaanyizibwa okunoonya maama akuzaala era tewaliiyo. Nkakasa si ggwe yagamba taatawo nti oyo maama wo nti gw'aba ayogereza. Omusajja n'ateekamu amaanyi mu kwogereza maama wo gy'otaali. Bwe njogera ku kigambo okwogereza ndowooza mukitegeera bulungi kubanga ebintu si byangu. Sajja omusanga n'ayogereza omukyala omwaka mulamba okuva mu January mpaka December ng'ebintu bikyagaanye. Wali bw'atuuka mu December ngaawo byonna ne biyiika ng'ate alina okuddayo buto mpaka Allah we yakkiriza kitaawe n'awasa maama wo. Bwe yamuwasa n'amuwa amahari waliyo n'amutwala eka. Allah n'ayisiza mu mbeera eyo n'ozaalibwa. Baganda bange tukoze bubi nnyo okwerabira abazadde. Abo abantu abo abazadde wallahi baatumanya ng'ensi yonna tennatutegeera. Kitaawo ne nnyoko baakwagala ng'ensi yonna tennakwagala. Oluusi tebaalyanga nga tonnalya. Tebaafunanga tulo nga tonnatufuna. Olwaleero olw'okuba olaba Allah akuggyeeyo olina akamotoka kwegamba ensi yonna ekkubira enduulu awo teweetaaga kumanya. Naye njagala okubalirira Allah nti mu nsi yonna togenda kufunayo nnyoko mulala wadde kitaawo namba 2. Era Allah kaalitta maama wo lw'ogenda okuddamu amagezi nti maama tagulwa. Taata toyinza mugula. Ekyo nga weetaaga okitegeera buuza ku baabafiirwa. Kubanga ne bw'omugamba nti genda e Dubai oba genda e Saudi oba genda mu America onoonyeeyo kitaawo taliyo. Era nga alina genda kubijja. Na bwe kityo mu bantu b'olina okuteeka mu bwongo b'otalina kwerabira ebbanga lyonna ebazadde. Wallahi abantu abo baatuyiirawo omubiri. Nze neewuunya. Kankwe okusobola okulabirako kino otegeere bulungi. Twalinga baana bato nammwe. Omwana ng'asobola okujja n'ayonoona ebbali
ne bagamba maama nti omwana ayonoonye n'ava ku mmere gy'alya n'ajjawo bukyafu naawe kennyini n'akunaaza. Ekyo nno tiyakikola mulundi gumu, tiyakikolera emirundi ebiri, tiyakikola mirundi esatu. Mpaayo omuntu omu mu nsi yonna mwabalina abakyala gojja ofuna ebbaafu yonoonamu mugambe hani biibyo twalayo ennaku bbiri omukyala ajja kunoba talina budde obwo. Era ajja kugamba nti embwa y'omusajja esosa okukoma ono omusajja mmanyirira ne bw'obanga watuzudde toli mulwadde. Ne maama yakwatanga mu bukyafu bwo awatali kutyanaka. Kyova olaba era omuntu waabanga alwadde ebitagambika n'atuuka mu mbeera eyo nga waali waafulumira waali waafukira bagamba bino ayinza bisobola maama we. Ffe twadde n'omusiraamu awo yafunye ekizibu n'alwala, abasiraamu masha Allah bagezaako okumujjanjaba, naye we byatuuse mu mbeera nga alina kwonoona awo bamutawaaze bamufunisa ewuzu, omuzikiti gwegasse nti bino ayinza bisobola maama we, era gye bamututte. Bannange abakadde tebayinza kukuvaamu gwe waabwe. Kyova olaba omukadde atwala obudde nakubira essimu n'agamba jjamaada ng'obuze mwana wange kiki. Tebeetaaga binene okubasanyusa. Maama we tayagala mmotoka asanyuke, omutwalira kiro ya sukaali emu, omuti gwa sabbuuni gumu, n'abuukabuuka mu bbanga n'agamba mwana wange nsaba Allah akuddizeewo. Ne bano abalala oyinza n'omukwatira miliyoni 10 mukyalawo, ne bukeera enkya n'agamba abantu nti oyo gwolaba mukodo tagaba. N'obuuza obwongo bwo nti omuntu ono abadde ayagala muwe eggulu ategeere nti ngaba. Nabwekito bakadde bange, abantu b'otalina kwerabira obulamu bwo bwonna be bazadde. Wakoma ddi maama omukubira ku ssimu wangi? Nnyoka akuzaala wakoma ddi okumukubira ku ssimu? Wakoma ddi okumugulira kava? Subhana al-Malik al-Quddus. Era ntwala omukisa guno nga neewunya abantu. Gwe wenna ali eyo nga mu ngoye za maama wo temuli lugoye lwo lwali omugulidde, nga mu ngoye za taata wo temuli lugoye lwo lwali omugulidde, tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nti Allah yabawala osinga nnene, naawe kennyini oli musiiba. Maama wo n'abeeraawo nga mu ngoye ze temuli lugoye lwagamba nti luno lwa mwana wange sula. Kitaawe n'abeeraawo nga makanzu gonna gaalina nga tayinaamu kanzu nga yiyo. Omanyi engoye ze bwakwambaza ggwe nga twayonoona engoye. Abakadde abo nga buli lwakuna baagendanga mu butale naye ng'alowooza ku mwana we. Kano ka tishaati omwana kajja kumutuuka n'akaleeta. Olwaliro gwe Allah akuwadde, olina omulimu gw'okola, olina obuvunaanyizibwa, akasente Allah akuwadde niwe kabanga si kangi, tofuddeeyo kulowooza ku nnyambala yaabwe. Allahu akbar. Olaba abantu mmwe mulina akamanyiiro, nsaba Allah atusaasire. Muva eno e Kampala n'obumotoka bwammwe ne mugenda eyo mu kyalo. Omuddu n'atuukayo n'atuula ku ntebe nga maama amuzadde amufukaamiridde. Era ye n'alowooza nti kyakitiibwa nnyo okubanga atudde ku ntebe waggulu yeewanise, enaakutte akasumuluzo, enaali kwatasaapu etaliimu, n'ateekako ki VPN n'abeeraawo. Maama n'afukamira wansi abuuza omukungu, toyina magezi muntu ggwe. Bannange omuzadde muzadde, toyina gy'ogenda mujja mulala.
omuzadde talina ripeeya wallahi kebukeera enkya allah n'amutta ogenda kufuna amagezi nti obadde owangaala ne gold gw'otamanyi. nabwekityo man la yashkura nnas, omuntu atalina budde bwebaza ku bantu banne abamubeereddewo, la yashkuru llah, tayinza kwebaza allah. wallahi muntu kiggwe gwomanyi baada allah yali akubeereddewo ng'abazaddebo omumanyiyo. olwaleero ensi ayinza okukubira enduulu niwe bukeera enkya n'ogw'eddalu ndayira allah abantu bonna bakudduka, naye maama we newoofuna accident omutwe ne gukyama agamba ono omwana wange sirina kyakkola. baganda bange mu bantu b'otalina kwerabira bw'ofunanga ebbiri zimuwe, bw'ofunanga omugaati gumuwe. allah bw'akuwanga obusobozi omuzimbire akayumba muzimbire, kyonna kyayagala kimuwe. era nsanyukirako mwenna abafuddeyo okubeera nti mulwanya okusiima abazadde, kubanga ekituufu kiri omuzadde tolina kyoyinza mumuwa nekimujyamu kiki nzadde tomwerabiranga. owokubiri, omuntu owokubiri muganda wange ng'osaanidde okumwebaza n'okumugendanga empola ye first lady, omukyalawo gwewasookerako okuwoowa n'akukkirizanga bwe wali. amanyi kyoyerabira nnyo, abasinga mwawasanga embeera mbi nnyo nga n'omufaliso mu nju temuli. omukazi oyo, abakazi abo abasooka bagumira ebizibu bingi. jjukira abasinga bali akava mu buwulu ng'akyalina ebimutawanya bingi ng'okunaaba, nagumiikiriza omuzigo gwe mwalimu, embeera embi gye mwayitamu, n'agamba nti insha allah buli booro allah n'atuwa. naye abasajja twewunyisa, mwana wattu ate allah bw'amusitulamu bw'ati, ate oyo ng'aga nti oyo sikurapu, tombulira sikurapu, yaggwako kituufu, naye jjukira mwatandikirawa. bannange sinnagambako nti bano abakyala abasigadde bayise nga buyiga, bayise mu mbeera nga yakyenkanyi, naye bannange omukyala asooka ayina enkizo, kubanga aba yakwagalanga ggwe bw'oli. bano abasigadde oluusi ajja nga ayina kiddiiru kyabaze, n'alengera envi z'olina ng'oweza kiro, n'agamba nti ono muzeeyi takyaweza myaka 20 mu nsi. ku bintu by'alina allah bw'amuttira wano mbanga ggawadde, najja n'akufumbirwa. naye ono aba yakwagalanga ggwe, yakulaba ng'okyambala stocks za bituli, babayamba buyambi. olwaleero allah bw'akusitulamu ate oyo ng'osuula ebbali. bannange omukazi gw'otandise naye tomwerabiranga. era ekyo nga tukijja ku mubaka muhammadin sallallahu alayhi wasallam. omubaka mukyala we asooka ye khadijatu binti khuwairidi. mbaka yayagala nnyo khadija radiyallahu anha, era kyova olaba teyawasa mukyala mulala yenna dija ng'akyali mu nsi. era yabeeranga nnyawo n'amwogerako mukyala we sallallahu alayhi wasallam, abange dija wange, khadija wange, ng'era omuntu ng'omwagalwa aweera. bannange khadija wange, lumu aisha radiyallahu anha agenda akwatibwa obujja, amugamba ya rasulallah nze onsobedde, buli wobeera ku dija, lwaki tomwerabira? kisooka yali mukyala mukadde, nze ndi muvubuka n'ettutuli lino, allah yakutuusizaamu nze nsinga khadija. aisha radiyallahu anha bweyegera ekigambo ekyo nabbi yanyiiga n'amugamba tokiddangamu. ekyokubiri, allah tampangayo mukyala mulala afaanana khadija oba musinga. namugamba nti oyo khadija oyo gw'olaba yanzikirizanga mwenna muganye, ensi yonna ng'eganye. ekyokubiri, yanjiirawo omubiri
nampa ssente ze mu mbeera endala n'obulamu bwe n'abuteekawo ku lwange. Toddayo kuleekaana ng'oli mu kwogera ku mukyala wange Khadija. Neggwe olwaliiro bakazi bammwe abato badda ku bakyala bakulu ne mwegatta ne mujerega omukyala mwenna abantu abo, omusajja ne mukyala w'omuto. Era bajerega mukyala w'omukulu nga naawe haajimu oli mu nju ate ng'oseka. Kyalo ya rabbi oba bane mukyala ayina enkyato oba yabakula atya naawe n'oseka. Tubanenze nange namalaga muwasa ne nali simanyi. Lwaki tewamuzaayo? Bannange omukyala asooka omuwange ekitiibwa kiki? Kubanga aba yakwagalanga bw'oli. Kati olaba aba yakwagalanga bw'oli, kitegeeza era ne mu mbeera eno tayinza kukuvaamu olw'obuyinza bwa Allah. Bannange tubajjukirenga nnyo. Ne twewunyisa. Ate omuntu bw'afuna ku ssente kyalowoozaako ekisookera ddala mulimu byasooka okukola kwe kusuula nnamba emu. Obusiraamu bwatuta tuwase naye tebutugambangako titusuule abakyala abo ate nga bambi bansonga nnyo gye tuli. Kyova olabera mupadde ne mupaala sanga omusajja nga yakawasa abakyala nga 10 n'awasa ono n'agenda n'awasa ono n'agenda n'awasa ono n'agenda gye biggweera batera okudda mu bakyala bakulu n'abeera eyo. Gwolooza lwaki? Kubanga ye aba amanya ebizibu byo, yamanyiira obutanaabaawo, yamanyiira kugamba obutagula bwonva, naga nti ono Allah gwe yampa n'aguma. Abatera okulaba ku ntimba ezo ku mativi ago, waliwo omukyala yakyasa nnyo n'ennyongera okutya ensi n'okugyewuunya. Omukyala oyo babadde bakamuwoowa wiiki singa 2. Nabba ebintu by'omusajja, nabba ebyapa, nabba amakanzu. Sajja n'amugamba wallahi ky'okoze kankulabisa ensi yonna ekutegeere. Kati bwe bityo bannange omukyala asooka mwava wala. Jjukira embeera gye mwalimu nga mulya kimu. Kyalo oyo n'agumiikiriza. Jjukira embeera gye mwalimu nga ne sabbuuni abula n'agamba hani leeta amapaapaali njoze n'ayoza engoye zo. Mpaka kyava agamba nti man sanaa ilaykum ma'rufan fakafi'uhu. Bannange omuntu yenna bw'abanga ayina akalungi kakkoledde bannange ofunangayo k'omuwa. Kale bw'otakisanga ekyo mugambe nti jazakallahu khayran oba barakallahu fik. Weyawedde. Owakusatu baganda bange omuntu ono naye tomwerabiranga. Ofunanga obudde n'omukubira ku ssimu. Tomulinda kufa. Bannange omuntu eyali akuyiriddewo ku mubiri, omuntu eyakubeerawo mu mbeera enzibu. Baganda bange omusajja yakujja mu kyalo n'akuleeta e Kampala. Bangi babazaala buduuda. Bwe mwatuuka kuno ne mugamba nti muli beeno naye ng'olina omusajja eyakujja buduuda. Omuntu eyakujja mu kyalo n'akuleeta mu kibuga tomwerabiranga. Ofunanga akadde n'omukubira ku ssimu n'omubuuzaako. Bw'obanga olinamu omutwalo gumuwe. Omusajja eyakusembeza mu bizinesi n'akuyigiriza obusuubuzi. Naggamba munnange emirimu gitambula bwe giti tukole bwe tuti. Allah n'agenda ng'akugjayo. Omusajja yakwagalanga toyina koolina. Baganda bange omuntu oyo tomwerabiranga. Buli omu bw'atandika okunyumya ebyafaayo bye ne gye nvuddewe abasinga tulina abantu abo. Nze ondabira wano ne nnina abantu abambaddeko emabega. Naawe omusuubuzi, naawe oyina amadaala g'olinnyiddeko, oyina omusajja eyakkwata n'akulaga okusuubula kutambula kutya. Omusajja yakwata kapito n'amukuwa. Baganda bange wallahi osaanidde bw'obanga oyina kw'ofunye kamuwe funangayo akadde n'omwebaza. Bannange omugagga okufuna emikwano tekyewunyisa era tukisuubira.
muntu buli wafuna ssente alina okufuna emikwano, eŋŋanda zirina omunoonya. Naye oyo eyakwagala ng'ensi yonna tekumanyi nga Allahu akbar, bannange omuntu oyo tomwerabiranga. Kyova olaba hadithi ya Abi Darda radiyallahu anhu, abantu lumu baali nga batudde awo n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Abubakari najja naye ng'anyiize. Abubakari Siddiq radiyallahu anhu we yajja n'atoola salaamu, n'amugamba ya Rasulallah, owange ggwe omubaka, nfunyemu obutakkaanya nze ne Umar. Ne Umar musabye ansonyiwe agaanye. Mbaka n'asabira Abubakari edduwa emirundi esatu, n'amugamba nti ghafara Allahu laka ya Ababakari thalathan. Mbaka yasaba Allah asonyiwe Abubakari emirundi esatu. Babanga bakyali mu mbeera eyo, mwana wattu Umar ibn Khattab n'atuuka. Bwe yajja n'afukamira ewaali omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na kati Umar n'atandika okunnyonnyola nabbi ti ya Rasulallah, nfunyemu obutakkaanya kugamba Abubakari annyiizizza, omubaka wa Allah Abubakari annyiizizza. Wakati mu kuloopa kwa Umaru, nga Umaru aloopa Abubakari Siddiq radiyallahu anhu, omubaka n'anyiiga sallallahu alayhi wasallam. Era n'amugamba ebigambo bino, n'amugamba nti Umar, oyo gw'oli mu kwogerako ebyo yanzikiriza wakati ng'ensi yonna yali yagamba nti nnimba. Abubakar n'agamba nti sadaqa Muhammad byayogedde bituufu. Nabbi agamba wawasaani binafsihi, oyo Abubakar yawaayo obulamu bwe ku lwange, wa maalihi, sente ze n'aziwaayo ku lwange. Nabbi n'abuuza nti fahal antum taariku li saahibi, abange munanviira ku mukwano gwange Abubakari. Amakulu nga kyamutegeeza olw'ensonga ezo ze muwulidde, mbasaba munviire ku Abubakari, kubanga Abubakari yambeererawo. Baganda bange, tulina abantu abatubeereddewo mu bulamu buno, funanga abantu abo tobeerabiranga. Omuntu eyakweyimirira mu musango n'agamba nze kiba kiba omusajja kamweyimirire wakati mu kutya kw'abantu nga buli omu nti waayi bwadduka bwakola bwati, tomwerabiranga. Omuntu guwali naye mu bizibu omanyi wallahi twerabira nnyo. Ne subhanallah, abantu nga twewunyisa, ate abantu abatubeereddewo betuwalana, abatujja mu byalo Allah te bayisirizaamu betutaagala, betwogerera ebigambo. Abantu bangi muli eyo ku mirimu, naye ng'omusajja eyakukonekitinga ku mulimu ogwo ng'omwagaliza ntaana. Bameka ku mmwe be bakutte ku mikono, ate n'ofuukira omuntu oyo akutteko n'ofuuka ate ekizibu gy'ali. Abantu bali mu kukaaba maziga lwa kuyamba. Era kyovulaba omulembe guno abantu batya nnyo okuyamba ennaku zino, era mpozi nga Allah omuntu amuwadde n'ategeera vali ey'okuyamba. Ne bino ebyaliwo musimanga mwana wa taata wange omuntu, abantu babitiira ddala, kubanga abantu ennaku zino si bangu. Gw'ojja mu kyalo ate yakikwagaliza. Omusajja atwala obudde n'agamba muganda wange kamujje mu kyalo tugende mu kikuubo tuyiye. Oyo yennyini bw'atuuka e Kampala yatandika okukubira abo mu kyalo essimu. Bannange omusajja mubi, omusajja mubi, omusajja mukyamu. Omukyamu nga Allahu akbar yayiiya, Allah n'amuyisirizaako n'akujja mu kyalo, n'ojja mu Kampala, omusajja n'akulaga n'ekyokukola. Muyina abantu abaabaleetanga osula mu ddiiro ly'abaabawo, baabawo oyo tomwerabiranga. Baganda bange, abantu baagala otuwa, naye omuntu okulaga nti bakola bati, ekyo si kyangu. Era abantu baagala nnyo okutulaba nga tubasabiriza. Buli waakulaba ng'osaba, masha Allah,
naye ekizibu ekibeera kumugamba munnange baaba obusuubuzi butambula butya ng'ananaagira n'agamba ne bino Jennifer nawulidde nti anaatera okudda mu kibuga beera mu kyalo mulina bannammwe abaabakwatako omusajja n'akujja e Uganda n'akutwala mu USA mugende mukole muyiiye olwaleero bw'otuuseeyo mu US kati Allahu akbar n'ofuuka ate ekizibu nodda ku muntu eyakuyamba ate n'omuloga abantu bangi basindikiddwa shayatin naye nga Allah yesiza mu bantu bano be bayamba bannange hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan tekiri nti omuntu bw'aba akoze bulungi tumusasule bulungi naye mutuufu ddala okusinziza ku musajja oyo kyeyakkolera ogenza bw'obegassegasseemu ng'ekyo ky'omukola tosaanidde okumukola omusajja n'akujja ku street akusanze woosula n'agamba muganda wange kankutwala ewange ogire ng'osula wano ate bw'otuuseeyo oyagadde ate mukyala we baganda bange abantu baffe tubaagala ennyo abantu baffe abatubeereddewo wallahi muli bantu b'amaanyi aqulu lakum abantu baffe abatubeereddewo abatwagadde ng'ensi tetumanyi abange muli b'amaanyi muli babbeeyi barakallahu fiikum wajazakum allahu khayra tubasabira Allah subhana yekka yababasasula Allah ensi yali temanyi nti abantu bayinza okufaanako mu mbeera nga nnungi Allah n'ayisiza ku bantu abo baganda bange buli omu omanyi owuwo abawalimu buli seeka yenna amanyi seeka yamukwatako amanyi omusajja yamukwatako Allahu akbaru walillahi alhamdu nina ekintu kye nneewuunya lwaki twagala nnyo okuwa abafu ate okusinga okuwa abalamu nze mwansobedde omusajja abeerawo nga ye yakusomesa naye nga nekkoota ya sukaali toyinza kugimuwa kyokka olufa gwasooka okusasula abasimye entaana era n'amabugo muwaayo mangi kyobalaba Allah asase mukadde waffe Sekankata oyo Haji Abdulkarim n'abawalimu we baamukyalirako ewuwe Sheikh yasanyuka nnyo era alina statement gye yakola yagamba bannange ne bwe mutajja kuziika munsasudde tubeera n'abawalimu basekande basomesa nga teri afaayo naye olufa buli omwana onya bannange abaanaazizza babuwadde akasente kaabwe lwaki twagala nnyo okuwa amabugu okusinga okuyamba abantu baffe nga bakyatemya bannange omuntu mmwe ng'akyali mulamu nze sanga bannange muzimpe nga nkyassa ebyo bannange wallahi sheekh waffe wallahi kalabira naye nga obadde wano nga teri n'agamba nti oba kiki bakama baffe bano abatukwata ab'emisomo gino wallahi tubajjukira nga bafudde mwena ne muvaayo eyo osimanga okuva eri mu Amerika wallahi omusajja abadde akwata emisomo naye nga wano teriyo abadde agamba nti bannange ekituufu kiri omusajja yeetaagayo akamotoka da'wa ajongeremu amaanyi bannange tulekeraawo ebyo okufa ennyo ku mabugo okusinga okuwa abantu baffe nga bakyali mu bulamu obw'ensi tusiima nnyo abantu nga bagenze abantu baffe tuyige okubasiima nga bakyali mu nsi bw'oba oyina omuntu wo ng'alina kye yakkolera nga weetaaga musiime kati ng'akyassa n'ebyo musimanyanga olaba nakati n'abaana nabo kati beewunyisa osanga omwana nga kitaawe oba nnyina ng'abadde awo ng'akaaba okunywa ekikopo ky'amata n'atakigula kyokka bw'afa bw'ati n'adduka yagula essanda mbw'ate baagala za bbeeyi geisha agenda okunaaza yayagala ate okumugula anze era bwe mbanga wendi awo nkugamba ssebo togula bannange tujjukire nnyo abantu baffe abatubeereddewo tubeebaze
abakyala nammwe kambakooneko tufundikire twebaza nnyo abasajja abo buli mukyala yenna ndaba ng'omusajja yakkwata n'akuteeka mu maka ge n'akuwasa musiime nnyo omanyi mulina ebigambo bingingi nkimanyi muyinza okunnumagana naye kale sifuddeeyo nnyo era abakyala bangi mwogera ebigambo nga si bya buvunaanyizibwa nze ndi wano lw'abaana bange wajja nabo wangi nze embwa z'abasajja zonna zantama kati gwatembwa kati gw'omuntu wakima kyate ku mbwa nokkiriza embwa neekuwoowa eyo mashallah embwa nga nnungi eyakuwasa nekuteeka mu maka gaayo wakati mu bakyala bonna bannange kati kwogereko nakano abamu batuyamba na buyambi mu mbeera eyo wallahi ng'omusajja ajja kukwatibwa ekisa n'akuwoowa olwaleero kati tomulabanga nsonga kyala gye bali ng'avuma omusajja n'amugira ati yenna n'amusuula eri n'amulaga nti he is nothing talina kaali nedda nnyabo oyo allah amuyisirizzaamu bingi yakulonda mu nsi yonna subhanallah abakyala muwulirize kino omusajja yatunula mbawarabu n'atunula mbazungu n'atunula mu afirika yonna yagenda okulaba nga ggwe kabiite we mu nsi yonna nakuteeka ewuwe mpozi zigamba nti yaliko endali wallahi nakusiima abantu abo mubaagale mugezeeko kwegamba okukola ebintu nga bibajaamu bw'aba alina kyagambye teeka mu nkola jjukira omusajja oyo gye yakujja abamu oluusi baba wasanga mulina enkyakya sajja n'atabifaako otuuse maka g'omusajja onyirira okozeemu wenna owanvuye noli wajjanga ne bw'otuula kabiriti bwoti ng'ebigere biyinza okusigala mu bbanga sajja allah amuyisirizzaako kati ekyo ky'oli gw'omanyiira kati wajja tolina baana baaba obalina nabe kityo nyinza obutasukkakaawo omulamwa gwaffe gugambye tuyige okusiima ku bantu baffe abatubeereddebo nga bakyali balamu amannya muganda wammwe Ibrahim Musa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.